on three key pillars. Minisita w'ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu Dr. Jesse Mwinga asibye abayizi mu masomero okwetanira obukulembeze okukolera wamu okubeera abigenza n'okubabuulize mu buli kye bakola. Tonaana kulowooza ku balala. Gwe weeyisiza otya? Empisa zo ozitambuza otya? Your personality obuntu bulamu obulina. Okwogera bino abaddagala olukungaana lw'abayizi olumaze ennaku esatu nga batendekebwa engeri y'okujjuzamu empapula ezajjaabu foomu lwetabiddwamu abayizi abasukka mu 13 n'abakozi mu kitongole ky'ebyenjigiriza. Mu kiwandiiko kyatisse omukungu gwa minisita w'ebyenjigiriza Nsumba Lyazi mwasabidde abayizi okubeera abeegendereza ennyo ssaako okubeera abakozi n'okwesa omukisa ogw'okusoma n'okuyiga okulembeza kinayamba okutwala eggwanga mu maaso. Your generation needs to develop the leaders who will steer your future generations to greater development. Olukungaana luno lwateekeddwa ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo okwongera okubangula abayizi abasinga ey'omukanga engeri gye bayinza okujjuzaamu foomu ezibayamba okusaba ebifo mu matendekero aga waggulu. Omutesitesi w'omusomo guno Grace Enoga annyonnyodde ekigendererwa ky'omulamwa guno. Kati bano abaana yes tubawa education mu masomero tubasasulira ssente mu ssomero naye balina okubeera nga tubalaga ki leadership kyeri obukulembeze kyeki kati tubakunga. Ye Nsumba Lyazi ategeeza nti kulondigwa n'abayizi baakulira ekyemisana ku musolo kyokka nga bakukikwasaganya n'abazadde era n'asaba abazadde okukyettanira. Basobola okugiteesa ku ssomero ne balaba ekyangu ekibanguyira. Abamu bayinza okuleeta ebintu ebikalu ne babifumba abaana ne balya. Bayinza okuleeta ku ssente ne bafuna omukozi abafumbira emmere ne balya. Ekikulu nti abaana balina okulya emmere. Ono akubiriza abayizi okubeera abeegendereza ennyo nga bajjuza foomu. Ng'ojjuza foomu olina okumanya obusobozi bwe buli n'okumanya ki ky'oyagala mu nsi n'otogenda bugenzi na group. Muyonda William yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.